Habula mukutte standard mu ssefuliya mukutte bulungi. Mu ssefuliya omwana ashawuka kana akantu kwetanga kupostinga banna n'omwana muwala mukyafu. Mu Uganda buli kimu kisoboka. Nkuleetedde bu video bwa mirundi ena naye nga bonna woobulaba ojja kukkiriza ne statement yange gye ntandise nayo nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Mu mazima ga Katonda omuntu obeera ewaka noweefumbira akamereko ng'owulira oli satisfied n'ekyo kikyofumbye nga wenna oli contented. Naye eyo mu mawooteri gye tuliira, juice gwe tunywa, emmere gye tulya, ebintu ebyo woolaba exactly wa gye babikolera, mwana wattu tolemwa kubeera nga weegoga. Just imagine akatambi k'ensoso okubeera nga nkuzanyirako omukyala ali mu kubeera nga anyiga emmere naye naddira ddala emikono gye gyali mu kubeera nga anyigisa emmere n'anaaba mazzi n'anaabiramu engalo. Wamaze okubeera nga anaabiramu engalo era bw'ati amazzi ago n'agakwata n'ayiwa mu mmere gy'ali mu kubeera nga anyiga. Naye nga kiragira ddala nti mukyala ali mu kunyiga mmere ya wooteri amakulu mu kyo bantu bangi abagenda okubeera nga bagiryako ng'olaba essefuliya nnene sinti oba ye yawaka n'atandika okubeera nga ayiwamu amazzi g'amaze okubeera nga anaabiramu engalo. Kyekimu n'akatambi kano ak'okubiri ke nkuzanyidde ak'omukyala ali mu kubeera banna ali mu kusiimuula naye asiimuulira mu oba nno wessefuliya kaleekaleko naye ebyo byonna byonna obikola toli mu bizinesi gy'oli mu kubeera nga oweerezaamu abantu. Yes, abantu abamu basoboka ng'ewuwo asobola osiimuulira mu ssefuliya kubanga akimanya agenda gyoza bulungi nnyo amale akole ki agitereke. Ewuwo abamu amabaafu ago bagoolezaamu engoye, oluusi ne bagoolezaamu n'ebintu, oluusi ne bagafukamu ekiro ku makya n'akeera n'agyoza bulungi ewuwo. Naye munnange business ng'eya kioski ng'akassefuliya komaze okubeera ng'osiimuuliramu mwana wattu ogenda mmaliriza okakamuliddemu obutunda oba ofumbiddemu amazzi ag'okunywa bannange g'amazima ga Katonda. Mukama Katonda yekka yalina okubeera nga atubeera naye ebintu bye tulya ne bye tusisinkana eyo mu makubo gye tuyitira tolemwa kubeera nga weeguga. Ano Cosmx Media tugenda sigala tukwa updates kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa. Gwe atalina mukisa bizinesi tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola bunnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Habula mukutte standard mu ssefuliya mukutte bulungi. Mu ssefuliya omwana ashawuka kana akantu kwetanga kupostinga banna n'omwana muwala mukyafu.